waliwo atamanyi nze nkulidde wano mmere njiridde wano enkuzizza okunyiriza wenava wano nengenda ku bwa minisita ate singa kye nakyukako nasigala nenga bwendi era nga ndi muntu wammwe muntu wa wansi mbaniriza nnyo mubadde tujja twogera naye tuzze kuttaanya nsonga gye tuliko yakatale kaffe k'abantu ba bulijjo yakatale akaffe era tugenda kwekolera buli kimu nga twekulaakulanya nga tusinzira wano mu katale kaki mu katale kaffe mbeebaza okuba nga mukuumye emirembe mbeebaza okuba nti weemuli mbeebaza okuba nti temwekalakaasizza mbeebaza nti ebintu byonna byatandikiranga mu Owino tebikyatandikirawo era omukulembeze tugenda mugamba ti abantu b'Owino baatereera era tumwebaza ti obukulembeze bwonna okusolooza ssente nga bagambye yabiza mu KCCA n'olwekyo saagala muntu ajje kukwate gafula va ku mudaala ng'okuggyeko ate kaakati ngenda guwono oba gutunde sitwagala twagala obuyonjo bubeere bulungi nnyo twagala buli kimu kitambule bulungi mu katale tugenda kudda ku byenkulaakulana nga tuzze ate ku ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutuuliriza era mwebale okubeerawo mbaagaliza omwaka omujja omulungi ennyo era ogw'emirembe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh atava ku meini naawe atayagala kufa amanya ayagala okufa lindalindako okufa paka 2:8 mulabe ebintu ebitambula ekisooka obukulu nsaba ebintu bibiri bwe muba mutulabye wano mutegeera nti omukulu waali Hajjat wakola ki mpulirayo obukozi nga bwe mumanyi nti mu binyeebwa temubula mpulunguse mpulirayo empulunguse naye mutegeere wendi kasita Hajjat mumulaba ne mumanya twayise Hajjat waali tokola nsobi yonna neosemberera ng'okola okemwa ekyo kyo kibagambye saagala muntu akemwa ekitulese kulaba mirimu bwe kitambula era ndowooza emirimu gitambula bulungi olunaku lwe nasooka okujja wano twali tuteeka wano pavers kati tukomyewo kulaba emirimu gigenda gitya oba zikaddiye tukyuseemu naye ndaba zikyali nnungi kati ekiddamu okukomawo kwe kwebaza Katonda pulezidenti kye yatuleetera abasuubuzi mukole ebyammwe nga bano abakozi baffe Iddi ne banne nabo bakola gwaki kati kyensaba buli muntu akole omuki kila muntu akwekwa gundi yake saagala kulaba muntu gwe bw'oba oli musuubuzi kwekola ku mudaala gwo leka ebyobukulembeze bano babikole ki nabano wena basanga nga ate bazze kusuubula awo nga kujja bagira senga nasanga luyimbazi ne ttiimu ye ng'esuubula awo nga batuviira kuba tetugenda kudda kwetateyininga bukola ki buli yake ebyo bye bituleese empologoma luyimbazi David mumanyi depute Iddi depute wa nankulu w'ekibuga era n'abakozi be n'ettiimu y'ennene obutale pulezidenti mwe mwennyini mwe mwatuwa ebirowoozo ne mugamba babatulugunya pulezidenti n'asalawo obutale buddire gavumenti mmwe nga bayooyoota obutale bwammwe mwerondera obukulembeze bwammwe naye nga buli kimu kiri mu mikono gya gavumenti ate nga babajjako akasente akasembayo okuba akatono so si kusolooza mboga osolooze ffene osolooze ennyaanya osolooze enkota y'ettooke osolooze akayumba osolooze kasasiro osolooze amazzi amasannyalaze n'ekkubo wooyita ekyo kikyamu era y'ensonga lwaki nga tukulemberwa prime minister ne maama Kampala ate owammwe owaakuno mutulaba nga nnaku nkulu naye tuzze kukola tuzzeeyo ebirowoozo pulezidenti byakoze eki muganda wange Ian ono mumumanyi ono mumanyi emyaka gy'amaze nga tukola mu butale ye wammwe n'olwekyo ttiimu ya pulezidenti gye bayita cream ya pulezidenti kasamulanga kuliko prime minister ku kakiiko kano akanoonya ebizibu byammwe kitegeeza nti tuzze okulaba nga mukolera mirembe nga bwayonjo nga temutulugunyizibwa tebabalima ne bakuba propaganda nti oba wa byabufuzi ffe tetulwana ntalo pulezidenti byatutuma bye tukola ki temwamukyaza wano 2018 mulowooza yali azze balabako bye mwatuwa bye twamuwa najja mu Owino awulirize ebyo ebibaluma RCC wange aliwa minisita waffe ekyofa aliwa